Yes, you've had the supplementary. Abamu ku bakungu abafunye ebifo okulembererako omukulembeze eggwanga mu kisanja kino kwe kuli omumyuka wa pulezidenti Majority ya Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robina Nabbanja, omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga, Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni, Minisita w'obwa pulezidenti Miri Babalanda, Minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi, Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao n'abalala. Mu bantu bano mwe muli n'abapya abagonnomuddwako bwa minisita okuli nampala wa gavumenti nga kino kyaweereddwa Justin Kasule Lumumba, ekya minisita w'ebyensimbi kyaweereddwa Henry Musaasizi, minisita w'ekikula ky'abantu kyaweereddwa Henry Tumukunde, minisita w'amakolero Sanjay Tana n'abuukawo nakyo n'abalala. Normally entities of government where government has era waliwo abakyusiddwa mu bifo eby'enjawulo okuli ssaabawolereza wa gavumenti nga kino kyaweereddwa Sam Mayanja era ng'ono yabadde minisita omubeezi ow'ebyettaka. Ekya minisita ow'ebyokwerinda kyaweereddwa Kiryowa Kiwanuka ng'ono yabadde ssaabawolereza wa gavumenti. Ekya minisita w'ebyobulamu kyaweereddwa Dr. Chris Balyomunsi ng'ono yabadde minisita w'ebyamawulire. Minisita w'ebyamawulire mu kiseera kino ye Dr. Jane Ruth Acheng nga mu kabinenti enkadde yabadde minisita w'ebyobulamu. Ekya minisita w'obutonde bw'ensi kyaweereddwa General Kahindo Tafire ng'ono yabadde minisita w'ensonga z'omunda mu kisanja ekikadde. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu kyaweereddwa Balamu Barugahara ng'ono yabadde minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka. Minisita wa Public Service mu kiseera kino ye General Katumba Wamala wabula ng'ono mu kisanja ekikadde yabadde minisita w'ebyentambula n'abalala. Bo baminisita abaasuuliddwa kuliko Matia Kasaija, David Muhoozi, Betty Amongi, Evelyn Anite, Ruth Nankabirwa, Moses Ali, Hamson Obua, Raphael Majeze, Mululi Mukasa, Okero Oriem, Peace Mutuzo, Joyce Moriku Kaducho n'abalala. Kyokka era olwo pulezidenti bwe bagonnomoddeko ebifo bya minisita abeewuunyisizza abantu nga bano kuliko Shats Kutesa Musherure ng'ono yaweereddwa kya minisita omubeezi ow'ebyensimbi, Dr. Lawrence Muganga ng'ono yafunye kya minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, Pasis Namuganza yaweereddwa kya minisita omubeezi ow'ebyettaka so ng'ate Justin Nameere yaweereddwa kya minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.